Kitalo nnyo bannaffe ebisingawo ku gguliro eryo tugenda kuba tubikutuusaako mu mawulire gaffe agaddako. Ye Mmeeya w'e Bunnamwaya Jacob Akuguzibwe ataasizza abasuubuzi ku bannaabwe abadde baagala okubagajjambula ng'entabwe evudde kuba nti bano babalumiriza Obulogo. Bino bibadde zzana ekisangibwa mu division ey'e Bunnamwaya mu Makindye Ssaabagabo. Abasuubuzi bavudde mu mbeera ne bagoba Prosi Nansubuga ne Sarah Naluwadda mu katale k'ezzana nga babalumiriza okwenyigira mu kaloko kalenzi. Batuuze bannaffe abo baayitirira emitima emikambwe kuba ne mba temukola mulimu gwe gumu bakulaba bubi era babadde balina omuze okulaba nti kwotunda nnyo nga bakwata ku munno we mukola gwe gumu nti jangu tukutwale owulira ne lonooyo okumuyira ebyo byonna basooka kumugamba siika akuloga jangu tukutwale ku musawo ye lwaki atunda emmere neggwamu eyo n'ediba ng'abantu abo baatabuka bokka na bokka ne batandika okwesusa ebyama byabwe. Bano babadde mu lukiiko olubadde mu katale ezzana ekisangibwa mu Makindye Ssaabagabo olwetabiddwamu abasuubuzi n'abakulembeze abatwala division nga lubadde lukubiziddwa ssentebe w'ekyalo Michael Kayondo. Ensonga yanzija ku zzana omukyalo oyo Saala twatandika yagenda natooka omulaba yali atunda gonja ne tukwatagana mu by'amatooke kuba nze nali mu matooke naye omukyalo oyo yayimirira ku magulu g'abiri n'agamba bulendo okayanidde ettooke lyange naye tojja kuwangaala ku zzana oba okiwulira tekyavooko ne bansindikira ettalo nze nali nfudde. Bino we bijjidde nga baali baabayimiriza okukola mu katale kano. Embeera eno ebeera nnyo mu katale olw'ensonga buli muntu ayagala ekye ky'aba atunda kiggwewo teryakkiriza munne ettunda. Nga tuvudde mubiri we twali twawukanye okutuuka mu ky'omwana wange n'ekyogeza nti Saala omwana wange watuukako obuzibu tinja kutematema oba kuyira asidi senga aba afudde wente we nakyogera nesigama ati nno nti nakyogera nti ŋŋenda kituukiriza nga we kiri we batuwummuza twasigala ate tutambulira wamu ng'era tuli wamu nakati era tutudde wamu. Ebyokuyiwa eddagala lye bagamba twagenda ku musawo nze sina kyendimanyiko. Nga status quo nga Prosi ne Saala temukyali basuubuzi baawe. Kya muganda wange Haruna ajuliza Kurani nga atutegeeza natuwa obujulizi ate oba obujulizi nga buzuuse nti omuntu yenna yenna wazuukako nti Obulogo ate bo bennyini be beewaddeko obujulizi tewali kye tuyinza kuzzaako wabula okubasaba mu bulungi bave mu bantu. Abaddewo bunkenke nga Nalwadda ne Nansubuga bava mu lukiiko nga abasuubuzi baagala okubagajambula ne Mmeeya Jacob Akuguzibwe watuukidde n'abajjawo wakati mu bukuumi. Okubagoba ku kyalo naye ndaba era si solution kubanga nono bagabamu ku kyalo ng'ekibito kibajjeemu kiri kibeerowoozaamu nga bo oba nga obusungu balinako nga bbo abantu tobubajjeemu bajja kuba tubayambye ng'omuntu akansolinga abantu mu ngeri emu b'endala ngenda kumakinga sure nti nno tuteekawo obwenkanya n'okutegeeragana ate nensaba abantu b'Ekirimanyaga n'Ezzana ebyalo ebiriraanye nti omuntu asobola okukyuka omuntu omuwadde chance asobola okukyuka. Iyo Daya Namyalo yakusikidde eggulire lino Bukedde TV.